Mwasibye mutya bakabejja friend kansubire mwasibye bulungi bannange ndabye ka vidiyo ako ne mpulira ng'amaziga gampitamu ne ŋŋamba sirina kye ndi naye omwana oyo oba nyinza mmuggya wa bannange nsobola obeera naye ayi Mukama bw'olaba omukazi ky'akoze omwana bannange simanyi nti oyo omwana anaawona kweyo sayizi gy'alimu simanyi nti anaakula simanyi nti obulamu taabufiirwe bannange bannange nze nalabye eyo vidiyo ne nkaaba n'amaziga ne nkaabira ddala amaziga ne ndowooza Rihanna wange ne ŋŋamba bannange ffe abeetwalatwala mbu tugenze ku zisafaari tukola zino eŋŋendo empanvu bwe ziti ng'oli adda ku mwana wo ng'amubajjula atyo naye munnaye Katonda mulungi omwana mulamu bamulaze mulamu bamukozeeko abasawo b'ensambya omwana mulamu ndabye ayogera n'okwogera naye azimbye emimwa yenna baanammwe tusabire abaana baffe naye oba abakozi kiki abakazi nga balina emitima emibi bannange kambabuulire baawonebwa aba afunye muggyawo bannange omwana aba tabimanyi bannange kyunya akasajja kaako naye omwana wa munno muleke kati weewuunya oyabadde na awusigaalo kyova olaba nze maama wange bannange nsaba Mukama amunkuumire empaka kubanga bannange abantu bwe tulekera abaana baffe si bangu nodda ku mwana wa munno n'omukola otyo sibalimba era nze kambabuulire bw'osanga ng'omwana bw'atyo nga bamubonyaabonya oba n'olaba omwana ku kyalo nga tali bulungi bannange at least lya naye akatono naye ng'omwana otali mu buzibu bannange agakazi g'ennaku zino galina emitima oba kiki oba ggwanga lyaffe kiki bannange ensi yaffe kiki naye omwana gwali bamututte ensambya mulabye wano ku gundi ali bulungi naawo naye mmwe twesabire abaana baffe oyo omukazi teyeetaaga na kusiba ekyamazima bandikoze naye ekintu ekimulumya yakutte omwana n'amulumaaluma ebigere yenna omwana kuliko amannyo emikono yamulumye Mukama taata eno bw'amuyiira amazzi bannange Mukama yagamba tosabira munno kibi naye oyo omukazi bandimutadde ku kalabba tasaana na kuleka ku nsi bannange ate kuddamu kukyunya ba mwana mulala alaga mukazi mukulu azadde nako ku baana yenna aleega embeerebeere ezo n'enkadde yenna alaga ali mu ssuruwali eri etalina n'amakulu ali ku mwana wa munno atulugunya ng'odda ku Rihanna wange ng'omubajjula bw'otyo oba poliisi wange bannayeeze nga nkulekera obulamu kale bannange newe bakusiba mba njagala nkulabeko mbwa ggwe maama omwana yawonye okufa era nsambya eyo yamukozeeko omwana kati mulamu asobola n'okwogera bambi naye jjo yasuze taasulewo taakeese omwana wa munno bannange nze mba njagala nkuteeka akasolo ku ffeesi ompulire n'akagomesa akennina nsobola okukatunda ne nkuloga mbwa ggwe mukazi kiddemu
nze muneka nkusese ndi muzadde naye mbadde ziri emotions nga ze emotions za love bwetyo siziina ezikabira omwana naye natemya omulanga ng'omuntu alabako omwana okumpi sinnaba nakubuuza wasuze otya n'osiiba otya naye nze siri bulungi ku eyo vidiyo nakaabye naye nga njjukira omwana wange eddoboozi naliwulidde ngeri omwana wange naye abazadde abamu tulinga embizzi oba abazadde abamu balinga embizzi sina bazadde wabula abakazi abamu bannange abamu balinga embizzi kubanga embizzi ne bw'ogiwa ebicaafu ye sitiiru esigala eriya kubanga ogw'okulya gwagimalamu naye abakazi mbabuulire nze nakyaye abakazi nakyaye ekitonde ekiyitibwa ekikazi bannange nabakyaye ya rabbi mungu si bonna nti babi naye omwaka guno bannaye generation eno tugenda wa naye nze mukazi nazzaawo ne neebuuza tikati ennyama y'omuntu tagiryangako bane nakatya mutima gukyannuma oli yagenda kuliisa bubi mwana onaamusimbye mannya amutuza omusaayi gwonna gugize naye kaakati ffe katonda ddala guno omulembe abonoonefu n'atali noonefu ani mutuufu bane nze kambabulire n'abasajja mubaleke omusajja buli bwalaba ekintu ng'alina abaana beewaka okuwasa ng'akusazaamu bane abasajja mubaleke tudibe bane tugenda kudiba bane katudibire ddala nga tudibira ddala olw'ensonga zaffe abakyala obubi bwaffe butandise ovaayo lowooza yesu akomyewo okulaga simanyi bagamba amadda ga yesu alabika yakomyewo okulaga bubi bwaffe nti tuli zisitaani ate va ne kuzibba emyoyo wabula ezigikuuma nga wallahi ziri mikyafu nze baanammwe vidiyo saagirabe nakugimalayo era saagala nakugiraba kubanga etta omutima etta omutima ng'olaba omukazi ali ku mwana gwe wasukumira ebbanga ng'oli muleeba otulugunyibwa oluusi ye mwana gw'olina ku nsi bannange nze ne bwe bamukomera mba ngenda kukomyayo mba njagala ne mukomera olalukireyo bannange omukazi alina akaana ke kamu okaddeko okatte omwana yasimatuse okufa ebyo ebikazi eb'emitima bannange byagijjawa bannange ne bw'obeera ne muggyawo naye abaana ba munno baleke nkiddamu bannange ne bwe tuba tufunye bajja baffe tubalina naye bw'ofunanga omusajja bannange n'azaala mukazi omwana tabimanyi kinywa akasajjako bannange nze ntunda n'essapatu n'entambuza ebigere kino sirimba mukazi ne nkutambulira nfuba okulaba nti oli enfuufu ne nkufuula ono omukazi eyafumba omwana wa munne mu sseppiki ne nkufuula oyo omukazi ng'otambula onoonya mwana wange bannange bano abantu batuleeta emitiba toyinza kulaba eno vidiyo n'otalowooza mwana wo gy'ali abamu tukyalina bamaama abalala tebalina bamaama abaana babalekera mikwano gyabwe abaana babalekera baganda baabwe n'otunuulira omuntu akola kino omwana n'ogamba maama kati oba owange ali ku ki sikulimba kankubuulire kati oyo omuntu bw'ati agenda najja mu zino ensi ze tulimu ne bamutta ne bateekayo simanyi letisi mbufuli gundi bannange nga tomanyi kye yakoze bannange kati singa tewaabadde kamera tosobola kukkiriza mukazi oyo nti yeyandisse omwana oyo era kati kino kiriwo nnyo abakazi abayina amaka ne bw'oba toyina maka yadde oli mu muzigo ng'olina awusigaalo nze neebuuza n'okwebuuza oli mu muzigo oleeta awusigaalo oleeta waaki mpozi okuba ng'okola bwe buzibu okuba ng'okola nga tosobola kugenda na mwana naye bannange waka abeewo security kubanga kati oyo singa teyabadde na security omwana we yandisanze akaze
kati oyo nga bamuttira eno mu Saudi nga bagamba nga batandika okugamba mbuleti in peace ngazze ku mwana wa Muwarabu ng'amukola ebyo nga bateekayo bambi Kadaama baamutuluganyiza. Imagine ng'ozze n'ogwo omutima eno n'otamanya nti ate eno gye be bagusinza. Mukazi alina omutima naye bannange nze ne n'obwoba ogenze mu kkomera ya Rabbi nkukyusizaayo. Mwana gwe nze bwe nsaasirira bano Abawarabu bagenda ne babajajinga mu ngeri zaabwe naye ng'oluusi n'Abawarabu Abannayuganda tuli babi. Nze mu mikwano gyange omu yennyini baamuzza Uganda naye nze nga bwe nafuna obuzibu nabadduukirako ne mbagamba nfunye obuzibu baŋŋamba oyo boosi w'omuvume ne mmanya nti Abannayuganda tuli babi abamu tuli babi ate tulina agatima agabi kibi nnyo. Naye ate mwana gwe twogereko nze nnyina mukwano gwange mukyala mukulu ali myaka 40 naye bwe bandeetera omwana ow'ewiiki 2 yamubuuza maama Imulaani nti omusajja bwandeeta akaana bwe kati simattuka nkatta mu lukujjukujju bannange natunula nakati ekindabira naye mwana kati ssaawa enaakuze omwana nsanyuka omwana musanyufu kuba saamutta naye kati ntunulira swayitaani eyo olwo bagiwe omwana w'emyaka 2 owa wiiki wallahi bambi amutta tagende amutuuzaako na butuuza piro. Kale bannaye abakyala twebeereremu. Naye nze kankube ne kano akantu nkasalira abasajja bannaye abasajja balina kuba sinabuze naye agasajja agamu galina empisa embi. Nze bwe ntunuulira bano egy'obudde bwange ne ntunuulira n'abantu kati agasajja gatuyisa bwebufumbo nga gamanyi oba kyokka ate gatulesa bingi abaana kuba otuuka ekiseera nga wali omusajja ne bwakola ki abaana naye basajja mmwe abamu mwekyuseemu ku mpisa. Omanya ekintu omukazi ky'atayagala nga naawe okimanya oli shuwa okikola lwaki teweekyusa ku mbeera zaffe? Bannange nze nkwaye Mukama ansaasire nkugambye ebyo byennyini tebituleka kye kimu. Bano abasajja balina empisa embi kyokka ate laba gasenga g'abaana naye kakati ddala okinywa omusaayi gwo kati ani mutuufu mu nsi n'okwesisiwala n'esisi. Oyo omukazi teyeetaaga na kusiba. Ekyamazima bandikoze naye ekintu ekimulumya yakutte omwana n'amulumaaluma ebigere yenna omwana kuliko amannyo emikono yamulumye. Mukama taata eno bw'amuyiira amazzi bannange. Mukama yagamba tosabira munno kibi naye oyo omukazi bandimutadde ku kalabba. Tasaana na kuleka ku nsi bannange ate kuddamu kukyunya ba mwana mulala. Alaga mukazi mukulu azadde nako ku baana yenna aleega embeerebeere ezo n'enkadde yenna alaga ali mu ssuruwala eri etalina n'amakulu ali ku mwana wa munne atulugunya. Ng'odda ku Lihana wange ng'omubajjula bw'oti oba poliisi wange bannayeeze nga nkulekera obulamu. Kale bannange newe bakusiba mba njagala nkulabeko mbwa ggwe. Maama omwana yawonye okufa era nsambya eyo yamukozeeko omwana kati mulamu asobola n'okwogera bambi naye ejjo yasuze taasulewo taakeese omwana wa munno. Bannange nze mba njagala nkuteeka akasolo ku ffeesi ompulire n'akagomesa akennina nsobola okukatunda ne nkuloga mbwa ggwe.